Nyambuka wano ng'ava wano nyambuka bwenti abavubuka baali basatu bava wano mu kibira baali n'ekiyinja n'ekiti bankuba ekiyinja naye kyantasa yali elementi bankuba ekiti ky'omutwe n'engwa wansi bwe naagwa wansi omu n'avaayo n'antuga omulala n'avuga piki n'agenda abalala ne badduka ne bayingira ekibira. Abagoba ba bodaboda mu disitulikiti y'e Wakiso balajanidde bekikwatako okubataasa ku babbi ba pikipiki abasusse okubateega ne babakuba obuyondo n'obutayimbwa nga bannaabwe bangi baluguzeemu obulamu nga n'abasimatuse basigadde n'obulemu obw'olubeerera. Kino kiddiridde ababbi okukuba munnaabwe twetise Elisa Akatayimbwa ne bamubbako pikipiki ye kyokka ng'omubbi ono kamera y'oku luguudo yamukwata. Bino byali Mabombo ekiri mu ggombolola y'e Mmende ng'ababbi baamuteega dda waka ne bafubutuka mu kisiko ne bamukuba Akatayimbwa n'agwa wansi ng'ekyaddako kutwala pikipiki ekika kya Bajaj Boxer namba UGD 562T. Twetisa tutte we baamukubira n'atunnyonnyola engeri gye yalumbibwamu ng'omu yamukwata n'amukuba wansi n'amuggyako pikipiki ye ne yeeyongerayo ate ng'omulala yamugwa mu bulago ssaako n'okumukuba ekiyinja ekyamuteekako olubale. Nali nyambuka wano ng'ava wano nyambuka bwenti abavubuka baali basatu bava wano mu kibira baali n'ekiyinja n'ekiti bankuba ekiyinja naye kyantasa yali elementi bankuba ekiti ky'omutwe n'engwa wansi bwe naagwa wansi omu n'avaayo n'antuga omulala n'avuga piki n'agenda abalala ne badduka ne bayingira ekibira. Agamba nti yafuna olungubanguba n'atandika okukuba enduulu nga bwadde namusera nga yakubira mukama we essimu n'amutegeeza nti agudde mu babbi ne bamubbako pikipiki ne bagitwala. Bulaza wange bwe namutegeeza nti piki baginzibyeko naye yakola okunoonyereza n'anoonya piki yagezaho okunoonya mu kamera waliwo kamera gye yafuna ekifaananyi ky'omubbi ng'avuga piki ng'agenda era n'ekifaananyi twakifuna ekya piki eyo ya Bajaj Boxer UGD 562T. Oluvannyuma yagenda ku poliisi y'e Namusera n'agitegeeza era ne bamuwa reference ne bamugamba kabakole okunoonyereza kubanga obudde bwali bwa kiro nga tulaze ekifaananyi ku ssimu eky'omubbi ng'ali ku pikipiki ye n'asaba poliisi okumuyamba asobole okugifuna kubanga ya looni. Y'ono mu kamera gw'olaba ono yatwala piki yange ono yatwala piki yange ono yennyini oba mala kunkuba ne wanzirako piki yange naziruka ku poliisi y'e Namusera nendipootinga nembagamba ngewanzibyeko piki ne bampa referensi eno nga tunoonyeza ku piki yange. Abamu ku babodaboda be twogeddeko nabo bategeezezza nti mu kitundu we baakubira twetise kya bulabe nnyo nga babbiddewo pikipiki nnyingi nga basabye bekikwatako okusaawa ensiko eno kubanga bamenyi b'amateeka bagyekwekamu olwo ne babba abayise. Kano akantu kano kabi erako obwobudde bwe buziba kakwata kabira enzikize bay'amaanyi kakwatira ddala era obanga olina piki oyitawo weekengera. Nasabye kino ekisiko kino kisaayibwe kiveewo kuba bw'otunuulira eri kiggwa kyabanseenene kati nandisabye wano beerulewo oba ekirungi walaga nti tebalimirawo jasikabira bubira kawa omuntu ekintu okwekweka wano oba bw'oba ova eri oba tolina kyokola ki kyolaba katoli akozesa obwangu okukuba kyakola ki kyayagala. Ye nannyini pikipiki eyabbibwa ataagadde kulabikira mu bifaananyi atutegeezezza nti ababawalooniza pikipiki balabika nga be bababba nga yabakubira bagirondoole kyokka ne badda mu kwebuzaabuza. Mbadde nsaba poliisi kuba ebifaananyi by'omuntu oyo yabba piki eyo kirabika bulungi ekifaananyi ky'omuntu oyo. Mbadde nsaba poliisi emuyambe alabe ng'afuna obwenkanya n'omubbi oyo era nsaba na Uganda bonna anaaba asobola okulaba omuntu oyo mu kifaananyi ekyo nga baafaanana asobola okutuukirira poliisi yenna agitegeeze. Annette Namatovu yakusakidde eggulu lye lino ku lwa KSTV agaaleero.